tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsi ttaano katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkofu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge 2022 nka Oh yes, ewatali kutwala kadde mbaniriza ennaku z'omwezi 20 kiraga nti Sseddugge 2022 tugenda tumufundikira leero ennaku z'omwezi 20 omwezi tubala gwa 12 omwaka 2022 lunaku lwakubiri nkwaniriza njagala kubanga nkubaza gwe natwekumiddeko mu nteekateeka ya Sseddugge 2022 nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Olunaku olwaliro twagala okubanga tulaba bani ababiri abagenda okuyitawo okugenda kuluvunkana oluddako atira n'okulaba ani agenda okusigala emabega. Betwino olunaku olwaliro tulina Kalungi Faizo okuyitawo ku mutendera ogusooka yayitawo ng'alina obubonero njabbukebera wano 30. Kalungi Faizo yayitawo n'obubonero 30. Tuyina Mugisha Patrick yayitawo n'obubonero 12. Tuyina Kadumya Richard yayitawo n'obubonero 15. Twagala okulaba ku mulundi guno kigenda kubeera kitya, kyanjawulo ki ekigenda okukibeera. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, Hajabu Simwogerere agenda kubanga atubuuzako tulabe ati wetandikira olwaleero. Mpise muzindalo guno nembalamusaako nembeebaza emirimu gye mwetuma n'egyo gye babatuma, nembeebaza okutulaba n'okutuwuliriza obuterekereza, nempeera nti naffe olwaleero tuzze buteesagga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'12 tuzze tulabe nga twawukanya bano abalippaganye okuli Kalungi Faizo, Kadumya Richard Waswa ne Mugisha Patrick. Tugamba nti oluvunkana lw'olunaku olwaleero lunaagenda okufundikirwa, tunaagenda odutuuka ku nsanda ng'omu ku bano abasatu owa Sseddugge abwegaanyi. Ate naffe kye twagala kubanga twakitandika ate era tulina okukimaliriza nga 3 omwezi guno gwennyini nga tulaba Sseddugge 2022. Bannaffe abatuvujjiridde mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omuzindaalo kanguze gy'oli ate tulabe ebintu entambula yaabyo. Webale nnyo, webalire ddala. Haji Abu Simwogerere njagala kwebaza abavujirizi baffe ab'enjawulo. Munzikirize nebaze Focus Construction bano batuwadde maanyi okulaba nga Sseddugge 2022 atambulanga bw'atambudde. Njagala okubaza CS School of Deco, mwebale nnyo, mwebalire ddala abatambudde naffe. Njagala okubaza Malakai Ecolodge akafaako omulembe wetuli ku lunaku olwaliro era wetukoledde Sseddugge okuva twatandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno okutuusa kulaba ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno tuli ku Malakai Ecolodge. Munzikirize nebaze Lwengo General Hardware abatukoze obulungi obw'enjawulo. Njagala kubaza High Energy Electricals Limited, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Balubwama Local Agro Enterprises njagala kubaza Wandege ya Imaging Center, Lugonvu's Show Group, mwebale nnyo, mwebalire ddala tiimu ya Lugonvu's Show okubanga mukoze obutaweera okulaba nga Sseddugge 2022 abeera wanjawulo. Njagala kubaza Hillview Primary School Matanga, njagala kubaza Swissec Foundation, mwebale nnyo, mwebalire ddala namwe mutukoze obulungi obutali butono.
ku lwa Sseddugge 2022. Omuzindaalo njagala guzza ewa Haji Abu Simwogerere abeere nga tulombojjera bani abali mu mbuga eya Sseddugge olunaku olwaleero, ate abeere nga abaaniriza tunondeko ani asigala naani agenda. Neeyanziza neeyanzeege akadde kano kennyini njagala okutwala omukisa guno okubategeeza Kalungi Faizo, Kadumya Richard ne Mugisha Patrick be bali mu buvunkana lw'olunaku olwaleero nga 2 omwezi guno gwennyini ogw'e12. Bano betugenda okwawukanya, betugenda okulippulula oluvunkana luno gwe lunaatuukirwa ku nsanda. Mu mudigide ogwo nsaba abateesiteesi oba ababugiriza abavunkanyi babate bajje mu nnyumba ya Sseddugge ate bo beefuke. Nyaniriza Faizo Kalungi. Faizo Kalungi nga amaze okukkalira muzaamugula Richard Waswa, awo nga ne Patrick Mugisha bwe yeteekateeka okubagoberera bonna bakkalire. Era nnyongera okulambika nti akalulu akakwatiddwa obulungi nga katulombojjera oba nga katugirayo engeri bano gye bagenda okubbinkana, kayolese nti Faizo Kalungi yagenda okubuuzibwa ekibuuzo ekisooka, ekyokubiri kigende ewa Richard Waswa, ekyokusatu kigende ewa Patrick Mugisha. Bwe batyo bwe bagenda okutambula amateeka ge tubadde tugoberera mu luvunkano olwasooka ate na luno olwatandise olunaku lw'eggulo era ge tukyaliko. Nsaba Mukama Katonda abaluŋŋamye munyumirwe era muwulire bulungi oluvunkana luno nga bannaffe bwe beteekerateekera okusemberera obuwanguzi bw'ekyapa ky'ettaka n'olufuubanje lw'ebirabo ebirala abavujjirizi baffe bye baatuwa. Ensi yonna egabeegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 Sseddugge 2022 wano wenjagala okutandikira watali kutwala kadde konna. Tugenda kubanga tubuuza ebibuuzo 2 buli omu. Bwe naabamaliriza mbakwase Haji Abu Simwogerere abakole kyekimu. Bw'anaamaliriza tunafuna alizaati olwo mbaddemu n'ekibuuzo kimu. Era wano nja kutandikira wa Kalungi Faizo ajja kusemberera omuzindaalo, naye nga tunakola kyonna njagala okusooka okuwulira eddoboozi lya buli muvunkanyi ali mu mbuga eya Sseddugge. Omukulu Kalungi Faizo, sooka owere eri abawagizi bo ku lwa Sseddugge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebaza abawagizi bange mwenna abambeereddewo okuva bwe twatandika olugendo luno, era nga nebaza okumpagira n'okunzizaamu amaanyi mu buli kimu kye tubadde tuyitamu, era mbasuubiza nti tujja kugezaako okukola kyonna ekisoboka nga layo mubeezi waffe. Weebale nnyo Kadumya Richard Waswa. Amannya mpite wa Richard Kadumya Waswa. Nsooka okwebaza Katonda eyansobozesa okuyitawo ku mutendera ogwasooka, era ne musaba anyambe nsobole okuyitawo ku mutendera guno. Nenebaza n'abawagizi bange bonna abali eyo, mwebale okumpagira era nkakasa nti ekyapa nzija nakyo. Kale tugende wa Mugisha Patrick. Manya gange Mugisha Patrick era navide najera. Twala omukisa guno okwebaza bonna abatulaba wano
nabona batuwagera so mbasaba mweyongere kumpagira icyapa ngenda nakyo. Nkale bwe kiba nga kiri bwe kityo nange kantandikire wano ne Kalungi Faizo. Omuzindaalo gukubeere kumpi nze ogwange gwa kubuuza bibuuzo ogwo gwakunziramu biddibwamu. Kalungi wanjisebo mu kulonda okwagwa omwaka oguwedde 2021 ani eyatamya Honorable Amelia Anne Kyambadde akalulu? bamuyita Hilary Kiyaga. Hilary Kiyaga obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yoga. Richard Waswa wampa ssebo nzize wuwo. essebo Tutambulire mu buufu bwe bumu. Ani yajja Honorable Kibuli ku bubaka bwa Parliament? Kikuyinza obuzito. Ne kiba nga kimuyinze obuzito ne wabula amulonda. Ani alonda? Kalungi Faizo. Kalungi londa tuwulire. bamuyita Abdala Kiwanuka mulima Mayuni. Abdala Kiwanuka mulima Mayuni. Bamuwaka Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Nengende wa Sempija Patrick. Mugisha Patrick. Obufu Mugisha Patrick. Mugisha Patrick. Obufu bwe bumu. Tutambulirawo. Nja kusaba Sebyuma ali side awo. Buli alina essimu atuyamba agijjeko. Omuzannyo gusobola okutambula obulungi. Mugisha Patrick. Hello. Tutambulire mu bufu bwe bumu. Ani yatta ebiseera bya Honorable Ruth Nankabirwa bye yamalanga anoonya akalwako okudda mu Paalamenti y'eggwanga? N'abanga tabozzeewo. Kikuyinza obuzito. Nesiwulira eddoboozi ligamba nti mulonda. Kaakati wano kantangaaze. Tetugenda kumalanga kuyita nti londa. Era sigenda kuwa mukisa kulonda. Bw'owulira ng'oli akaddeke kaweddeko, kwatirawo omuzindaalo nti nze gundi mulonda. Mutuwe tukkirize okumanyako naye temuwa kabonero. Yani Honorable Nakimwero Kaya Christine. Yoyo naye temuwa kabonero. Kubanga ffe twayise okulonda. Nembanga abanyuse. Oba ntandika batandike. Mbulayo kimu. Bwe mbanga mbulayo kimu kankibabuuze. Omukulu Kalungi Faizo. Nzize wuwo. Eyali omuduumizi w'eggye erya UPDF ow'oku ntikko. Yaggyibwako n'aweebwa obukulu obulala mu biseera bitono ebyakayita. Ani ono era bukulu ki obwamuweebwa? Mukulu oyo ye General David Muhoozi. Era kati akolanga Minister Internal Affairs. Minister of State for Internal Affairs. Okay. Wampi awalemekera okubuuka. Obadde ogenze mumuwa obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu yoga. Akolanga kitegeeza nti interim. Naye ye mubezi wa minisita ow'obutebenkevu. Era wano nakyo mukitegeere tuyina enjawulo wakati w'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Security butebenkevu. Defense byakwerinda. Obwa Sseddugge obusatu abufunye. Ne tugenda ewa Richard Waswa. General Aronda Nyakairima we yafiira yali minisita omujjuvu mu gavumenti ya NRM. Yali minisita waki? yali Minister of Internal Affairs. Yali minisita wa Internal Affairs. Obwa Sseddugge busatu.
okigudde mu buufu yogayoga ne tugendewa Mugisha Patrick. Jeno eri tumwine we yafiira yali minisita waki? Bw'aba teyali minisita yali ki mu ggwanga lino? yakulirako eggye lya Uganda. Tuwuliziganye. Mugisha Patrick, Jeno eri tumwine we yafiira yali minisita waki? Bw'aba teyali minisita yali ki mu Uganda eno? mulonda Ani alonda? mulonda kalungi faizo Kalungi Faiza alonda. Mugisha temumukombya. Kalungi tuwulire. omugenzi Jeno tumwine Eh. yali akolanga omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutebenkevu. Yali akola ng'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutebenkevu. Bw'okyogedde wangi Esebo mumuggyeko akabonero. kikuyinza obuzito Ekikuttisiza okitegedde. Akolanga. Ye yali omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutebenkevu. So yali takolanga. Bw'ogamba nti yali akolanga ekyo kijja nnyo ng'eyali mu kifo ekyo yafa, obanga tebannalonda ne batuuzawo ow'ekiseera. Teyali wa kiseera. N'olwekyo obadde mutuufu ebigambo n'obyogera aganaaga. Omukulu Kalungi Faizo tumuggyeko akabonero. Nemba nze nga mbanyukidde wano. neyanziza nnyo neyanziige. Twongera okukikaatiriza nti gye tugenda nga tusemberera oba gye tugenda nga tutandika okulengera ekyapa n'ebirabo ebirala, mulina okwegendereza kubanga akadde konna akabonero kafuuse kattunzi, kafuuse ka bbeeyi nnyo. Weewale okufiirwa akabonero, weewale okusalibwako. Tugende ewa Kalungi. Esebo Kalungi. wanyisebo Poland yawanduse mu mpaka za World Cup eziri ekkata. esebo Gwanga ki eryawandudde Poland? zirira mukosebo Poland yawanduse mu mpaka za World Cup eziri ekkata. Gwanga ki eryawandudde Poland? Nze Mugisha mulonda. Kakati Mugisha bakukwekyuleko akabonero. Mugisha mukwekyuleko akabonero. Twagambye kizira ng'omulaalo bwe yeezira empale. Ennaku zino bazambala. Abeeno mu kibuga. Naye abeeri ddala abalaalo. Anti wagambye Twagambye nti oli akadde bwe kaba kakyaliko akadde kake tomutaataaganya. Mulekera akadde ke paka lwe kaggwako. bansanyuwemu. Nga naye akabonero kagende. Kaakati ono ekibuuzo kimulemye. Kaakati oli engeri akabonero gye kagenze ndowooza afundiikirirawo kubanga amenya amateeka g'okulonda. Tugende ewa Richard Wassa. Richard Wassa. Apa Sebo. Ono ye mukulembeze w'ekkanisa y'Abeedivanti eyakatuuzibwa ku bukulu obwo. Saba kunzirira mu Sebo. Ono ye mukulembeze w'ekkanisa y'Abeedivanti eyakatuuzibwa ku bukulu obwo. Kinyize Sebo. kikuyinza obuzito Tewali amulonze. Oyo ye Dr. Maka.
okulonda era mulina okwegendereza, mwegendereze nnyo kubanga ayinza okuba entuumu y'obubonero bwo bw'owezezza ate n'oyagala okwongerako ate n'okendeeza. Tugende wa Mugisha Patrick. Mugisha Kamuswaga ye mukulembeze w'essaza ly'Ekkooki. Abaffe amannya g'amatuufu ag'obuntu yani Sigamanyi. Kikuyinza obuzito. Faizo mpulidde alonda. Faizo era mubulidde alonda naye akadde era kata akayingirire naye oli amaze kulangirira. Kitakyasobola. Kale londa. Alangiridde nti biganye. Bamuyita Apollo Sansa Kabumbuli owokuna. Akabonero kagenda. Bamuyita Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri. Embuga ya Sseddugge nga siwulira mubala bwe gukontola. Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri. Tugende n'ekyo. Akabonero kalamba. Okigudde mu buufu. Tubadde kyani? Tubadde abadde alonda? Alonze. Oba kike? Abadde alonda nga kibadde kyani? Mugisha, kakati mbaddamu lumu oba kiwedde? Mbaddamu gumu. Kale tutambule. Tuli wani? Wange sebo. Kwanaganya bino okugeza Uganda Museveni. Sebo. Rwanda Kagame. South Africa Cyril Ramaphosa. Zimbabwe Mnangagwa. Rwanda Paul Kagame, South Africa Cecil Ramaphosa, Zimbabwe Mnangagwa. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Tutambule. Era kwanaganya bino okugeza Mpigi Buganda. Kati kwanaganya Kyankwanzi. Mpigi Buganda. Kyankwanzi. Ekibuuzo katutwale nti takitegedde. Saba kunzirira muse. Kwanaganya bino Esebo. ekyokulabirako Mpigi Buganda. Kati kwanaganya bino Kyankwanzi. Busoga. Kaakati abatuwuliriza olujja lwa Sseddugge abajjuddemu bwe bakuwadde ekibbo ky'enseko kitegeeza nti nange nkwatibwa ensonyi okugamba nti obubonero busatu. Kikuyinza obuzito. Kimuyinza obuzito naye bali bamusekeredde kitegeeza nti nnyinza okukakubako ne kalaala. Kanfundikire ne Mugisha Patrick. Mugisha Patrick. Mugisha. Hello. Naawe kwanaganya bino. Mayuge. Buganda. Soko diremo kade katonaawo. Nagambye nti kwanaganya bino okugeza Mpigi Buganda. Kakati ne nkugamba nti Mayuge Buganda. Mulondo. Mpulidde yalonda. Kalungi Faizo. Wakati ogenda kulonda. Nkyasoma. Mayuge. Sekyo kyokka kyokomako. Ekibuuzo kye kirina okuggwaayo. Atandika butandisi. Tugende mu maaso. Mayuge. Busoga. Kikuube. Bunyoro. Kyegeegwa. Toro. Kalamba aka Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga.
kadumya owuliriza omupiira gwa World Cup ogwasookera ddala si yaddako ani addako abadde abunzanze anti kakyolo muweddeyo bwe kiri haji kanyumye njagala kubeebaza Haji Abusi Mwogerere agenda kubanga atuyitira mpola mpola mu bavujjirizi baffe ate nga bwe tulinda alizati mu lawunda esooka. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannanga abatuwuliza era n'abatulaba n'abalala mwenna abatuwagidde mu ngeri ezitali zimu abavunkanyi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga awali empaka kitegeeza nti waliwo abavuganya mwebale kujja mwebalire ddala. Ntwala omukisa guno okwebaza Hillview Primary School abasangibwa ematanga batuwadde sikaala 50 bursaries emitwalo 50 bursaries 5 nga za mitwalo 65. Amasomero kati wooteeka omuyizi n'omanya nti omutadde awantu awatuufu gatambulira mu kakadde n'ekitundu oba oliawo n'okusoba. Kakati bano bakugambye nti mitwalo 65 ebisigadde bibalekere omuli okusomesa okulabirira n'okugyayo ekitone ky'omwana ne batuwa n'ekirabo ssemalabo ekyekyapa ky'ettaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Dr. Aida Nassolo Imaging Center wali ewandegeya tajjanjabye bitooke bye bigwa. Obujjanjabi bwafuuka bwakaweereege ng'eddya ly'obukulu ebiseera bino naye ate mu biseera ebimu n'abasawo abakyalina omutima ogw'obusawo nabo mwattu baatoniwa oba baakendeera. Dr. Nassolo ku ssimu 0702251459. Balubwama Local Agro Enterprises basomesa abantu ebyobulunzi n'ebyobulimi era babakwatirako okutandika omulimu ogwo. Bali ku ssimu 0755 389165. Bakubire oba oli awo bajja kubbulula mu byobulimi saako ne byobulunzi. Focus Construction bazimbi buli kika kya kizimbe bakuwa amagezi okukekkereza ebyokuzimbisa, bakuwa amagezi enkwata y'okuzimba, bakuwa amagezi ku nsonga z'ebyokuzimba. Bali ku ssimu 0708582206. High Energy Electricals basangibwa wali Nansana bakugu mu byuma ebikola amasannyalaze ag'enjuba. Bakugamba nti va mu kibululu ate lema kaabirira bantu nga yakabo yaweddewo buli kadde ate ng'osobola okufuna amasannyalaze nga okozesa ebyuma bye bayita solar panels. Bali ku ssimu 0788875522. Bakubireko ebirala byonna tojja kwejjusa. Lwengo General Hardware, Malakai Eco Lodge mwenna mutuwagidde bya nsusso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naffe tetujja kusirisa, naffe tetujja kuzikiza kubanga obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa tubumanyi era tujja kubutuukiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku olw'enkya ani akize ku ani akyaleebya ani akyakoobedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Seddugge. Olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'e12 tugenda kubeera ne Makumbi Vincent, Bagambye Paul ne Naabayunga Betty. Abazina agenda okuwera essaawa 2 ez'ekiro nga bagguse dda wano mu nnyumba ya Seddugge babudaabudibwe balabirirwe ebinaddirira obwongo busobole okubeeyimirira. Bwe bunaagaana okubeeyimirira tewali kijja kututangira kgenda mu maaso nga bugolo kubanga omulimu ogwatukwasibwa tugumanyi bweso. Bino bye bivudde mu batolo by'empandiiso n'obwegendeezo obw'ekika ekya waggulu nga basalako nga bwe bagattako bwe bakubisa ate nga n'okugabiza tebakwerabidde. Bigenze okuwunzikibwa nga Kalungi Faizo alina obubonero 11. Mugisha Patrick
aviiriddeyo awo ng'ogusima ebbumba naye ate abadde ng'era abangi bwoba sitegedde. Mugisha Patrick tumubanja akabonero kalamba bw'aliwa wakudda mu Sseddugge 2023 oluvunkana atandikira ku bbanja. Tukyayinayo rawunda abange kawoomye yagala kudduka wanti waliwo abagize batandise okwebugira olunaku lwa 23 Desemba. walikubaako ki mbuyita bwangu obudde bugira nembagamba bannange kakati tukyalinawo ekyali yenne ku 2 namba eriyo olw'enkya n'olwakoosankya. nze ngambye bali wano batandise okunsookaasooka ebigambo naye kale kakati bwe bityo biyimiridde ne bantaanya etta amenvu Mugisha Patrick okudda engulu kubanga abangi bwakabonero munne Kadumya Richard alinga amuliraanyi ayina busatu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Kalungi Faizo ayiseewo ketonye kagwake ketonye. Kitegeeza nti Mugisha Patrick yeetaaga okuddamu ebibuuzo byombi ebigenda omubuuzibwa aweze obubonero 5. Bw'aweza obubonero 5 n'akekirwako anti tukaggyeko wandibadde mutano. Bw'aweza obubonero 5 ate waswa Richard alina obubonero 3. Olina okusabirira ennyo Richard aleme kubiddamu oba awalampa omweramanyo nga yeerabidde amaggwa bamusaleko. Kati awo wetuli era mu kaseera kano nga tweteekerateekera lawunda eddako era emala eggobe mu kibya twagala okulaba bwe bigenda okutambula. Kati weerwaneku jayo n'ag'omu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa weewaawo. Tugenda kubuuza ekibuuzo kimu buli omu. Nja kutandikira wa Kalungi Faizo. Obukulembeze obw'abakoloni waliwo obukulembeze bw'ennono obwabuwakanya ennyo wano mu ggwanga erya Uganda naddala. Bano baali bawera abaakola kino nga bagamba nti tugenda kunyigirwa mu noga tuwakanya obukulembeze obw'abamagulu meeru. Naye obukulembeze obw'ennono obwawakanya obukulembeze bw'abamagulu meeru newankubadde nga bwali bungi nja kusaba ompeeyo bwa mirundi 2 gyokka. Mwalimu obwa Buganda nga bukulemberwa Kabaka Mwanga, emberamu obwa Bunyoro nga bukulemberwa Omukama Kabaleege. Toyongerayo obwa Sseddugge 3. okigudde mu buufu yoga Richard Waswa wampa sebo waliwo ebibiina by'obufuzi bingi ebyatonderwawo okulwanirira obwetwaze bwa Uganda. Ku bino ebingi njagala ompeeko 3. waliwo UPC nabawo PPC waliwo UPC newabawo UNC Uganda National Congress gyotegeeza otyo newabawo ne DP obwa Sseddugge 3. yanza sebo okigudde mu buufu yoga ne tugenda ewa Mugisha Patrick njagala ompeeyo ebifo 5 byokka bendera y'eggwanga werina okwewuubiranga buli lunaku. waliwo Kololo tompa bitundu mpa bifo nti ku Malakai Ecology waliwo ku malwaliro waliwo mu Parliament waliwo ku masomero waliwo
ne kigaana. Kikuyinza obuzito. Ne siwulira yenyegenya. Obadde osobola okumpa ku masomero, State House, ku poliisi, ku Parliament, nompa State House, obadde osobola okumpa ku kooti n'ebirala. Era ekyeddwaliro nze mbadde nkigobyera neera n'omaliriza ng'era towazeewaze. Ne mba nze nga mbanyukidde wano mbakwase Haji Abu simwogerere. Olw'okulokola obudde tuyinza okugamba nti abatolobya empandiiso basooke batuwe tuyiseeyiseemu. Tuyinza Mugisha Patrick omutaasa gwate bwomega lwaki oluma. Katulabe Mugisha Patrick. Senga ekibuuzo ekimu nkimuwa n'akiyita n'afuna obubonero busatu. Abatya kiri kyali kika kino ate kyakubeera ki? Kulya na kukomba siyani Seddugge 2022 nka Seddugge 2022 nka Seddugge 2022 nka era nga tukozesa akawaayiro mu ssemateeka wa Seddugge tugamba nti bw'obanga omezze ate toluma. Olukontana ne bwe nnaalumalayo ye Patrick Mugisha ayanze era talina jajja kulaga olw'ensonga eri bweti. Kalungi Faizo alina obubonero 14. Mugisha Patrick n'okutuusa essaawa ya leero tannaba kubojjawo wadde akabonero. Tumubanja. Richard ate nga tumubanja. Richard Waswa alina obubonero 6. Kakati basigazaayo ebibuuzo 3. Ebibuuzo 3 senga Mugisha Patrick ekikyakitta aba afuna obubonero 3. Singa bano bibalema n'abalonda kamu aba afuna obubonero 5. Richard Waswa kati alina 6. Kalungi Faizo alina 14. Senga abafubye nnyo Mugisha Patrick n'akuŋŋaanya obubonero bwonna, ekinene kya nnyo ajja kufuna obubonero 5. Tumugyeko ke tumubanja asagaze 4. Ajja kufuna 5 tumubanje tukasaleko afune 4. Era obwa Seddugge 2022 abeera abwesammudde nga Naswi bwe yeesammula engaabe mu bwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu. Mbadde nsaba abakontanyi bano Faizo Kalungi, Kadumya Richard Waswa ne Patrick Mugisha tubataawulule bwe tutyo. Ati weerwane ku awo nno kitegeeza nti Kalungi Faizo ayiseewo okwegatta ku Ssempijja Patrick ne Nabukeera Rest. Kitegeeza nti Richard Waswa Kadumya naye ayiseewo okwegatta ku bali, era kitegeeza nti Mugisha Patrick akwanaganye ne Muwonge Julius. Bwe batyo bwe bavuddemu. Olunaku olw'enkya tujja kwagala okumanya Makumi Vincent, Bagambe Po ne Nabayunga Betty ani asigala ani avaako. Kitegeeza ki? Nti singa Nabayunga Betty Kamutanda n'ateefaako olunaku olw'enkya nga 21 n'adda mu bizannyiramu okuliisa ebijanjaalo empiso ewatali kulonzalonza, Nabukeera Rest aba afuna ekirabo ekyamutegekebwa oba ekyabategekirwa eky'omukyala n'asemba okuvaamu. Kyokka singa asigalamu, kitegeeza nti batunasalawo kumanya ani mukyala agenda okuwangula ekirabo eky'omukyala. N'olwekyo kiri gyali okwerwanako oba okugayaala alise ebijanjaalo empiso. Nja kutandikirewa Mugisha Patrick. Tulina sekonda 22 bwe nnaavaayo ngende ewa Richard Waswa mmalire ew'omukulu Kalungi Faizo. Amanya nga bulijjo Mugisha Patrick, nebaza abo bonna ababadde
bampagira mu mpaka zino eza Ssedduga 2022 naye nga tekisobose okuyitamu naye katulinde next time. Webale nnyo tugende wa Richard Waso. Okusookera ddala neebaza Mukama asobozesezza okuyitawo ku lumeggana luno. Neebaza n'abateesiteesi mwenna n'abavujjirizi mwenna abateekamu ekintu kino ensimbi. Neebaza Mr. Lugonvu okwagaliza abantu n'okutulabisaako ku mpewo kubanga balabikako nga bayisa makugunyu bweru. Naye ffe tulabiseeko nga twolesa bwogi bwa bwongo. Era nenzizaamu amaanyi abawagizi bange mwenna nti ekintu tukyakikwasa maanyi era mwongere okunsabira. Kalungi Faizo. Nebaza abateesiteesi bonna ab'empaka zino, nebaza abawagizi bange, nebaza abavujjirizi, era nebaza ne bakontanyi bannange mwebale nnyo okuteekawo okuvuganya era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Haji Abu Simwogerere yagenda okutulungamya olunaku olwaleero nga tuwunzika. Jjukira tusigaze oluvunkana lumu okusalawo baani abagenda ku luvunkana oluddirira olw'akamalirizo. Haji neyanziza nnyo neyanzeege twala omukisa guno okwebaza bannaffe mwenna ababadde batulaba n'abalala badde batuwuliriza munda mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'abavunkanyi omuli Makumbi Vincent, Bagambe Paul ne Nabayunga Betty. Nnaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini bano be bafundikira omutendera guno gwe tubaddeko ogw'okubiri, ate olwo tulyoke tumanye nti tusigazza abantu 6. Omukaaga abo era bajja kulipaganyizibwa, ate tulabe ekinaagenda mu maaso ng'abateeseteesi ba Sseddugge 2022 bwe banaaba bateeseteese. Naye byonna mu byonna tukyaliwo, tujja kifundikira ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini nga tumanya Sseddugge 2022 saako n'okumanya abawanguzi abalala abanaasitukira mu lufuubanje lw'ebirabo ebyateekebwawo abavujjirizi baffe. Mukama Katonda ayongere okuba kuuma. Webale nnyo Haji Abu Simwogerere era nga bw'okirungamiza olunaku olw'enkya bw'otunuulira abali mu luvunkana Makumbi Vincent ye yabasinga n'obubonero obungi, yafuna obubonero 24, ate tuzzaako Bagambe Po yafuna obubonero 22, Nabayunga Betty yafuna obubonero 13. Twagala okumanya olunaku olw'enkya kigenda kubeera kitya, wanaabaawo ekikyuka oba binaatambula nga bwe byatambula. Siyinza kweyongerayo okuggyako okubaagaliza ekiro ekirungi. Sseddugge wa leero lwaki bwalabise tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvu's Show. Sseddugge kyapa kya ttaka. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, uliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu